Ampuliriza omulungi nkulamusizza nnyo enkya leero era nenkwaniza ku program parliament yamu okujanjula nze Sam Kazibwe nkwebaza emirimu gy'otuusizzaako engalo wiiki eno yonna nkusaasira gwafunye ebizibu nkuyozaayoza gwatuuse ku buwanguzi kujanjula nze Sam Kazibwe. Amawulire mangi mu wiiki eno wano n'okwetooloola ensi. Wiiki eno Bwakabaka bwa Buganda bwakuzizza olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu songa ate Uganda yonna okutwaliza awamu yakuzizza ameefuga g'omulundi ogw'enkaaga mu esatu. Mikolo emikulu gyabadde ku kisaawe Kololo era ku mukolo guno President Yoweri Kaguta Museveni yayanjudde omugenyi ow'enjawulo nga ye Kano Samson Mande abadde amaze ebbanga ng'ali mu buwaŋŋangusi gye yaddukira okuva mu mwaka 2022 n'ayogerwako nti y'omu ku bawagizi oba abatandisi b'ekibiina ky'abayeekera ne banne omuli Anthony Kyakabaale Muzola n'abalala. Naye ku lunaku lw'ameefuga Samson Mande yakomyewo era Pulezidenti bwe yamuwadde akazindaalo yamwebazizza okumusonyiwa n'aga nti yajuliza Bayibuli egamba nti bw'obeera omuto olowooza eby'ekito okola eby'ekito n'aga naye kati yakuze ebirowoozo bye bikyuse n'ebikolwa bikyuse era ne yeebaza kamanda we okuba nga yakkiriza okumusonyiwa n'akomawo. Eryo nno lyabadde eggulire lya njawulo nnyo erya Samson Mande. So nga amawulire amalala ekibiina kya National Unity Platform kyawandiikidde omukago gwa iPod nga baagala okuteeka omukono ku ndagaano ey'okwegatta ku mukago guno. Ate mu mawulire amalala wabweru w'eggwanga Hamas ne Isirayiri bakkaanyizza okuzikiza emundu n'okuwanyisiganya abasibe. Kino kyekitundu ekisooka ku ndagaano ennene eri mu kiwandiiko kiri namutayiika ekya Donald John Trump. Songa mu ggwanga erya Bufalansa Ssaabaminisita omujja President Macron gwabadde yakalonda Sebastien Lecornu yalekulidde era Macron nakkiriza okulekulira kwe n'ategeeza bannansi ba Bufalansa nti ngenda kulonda Ssaabaminisita omulala naye ng'oyo yabadde Ssaabaminisita ow'okusatu mu mwaka gumu wabula waayise ennaku mbale ate obukeeredde olwaleero nga Macron azzeemu okulonda Ssaabaminisita y'omu ababaka mu Parliament gwe baayisizaako ekiteeso nga baagala agobwe. Kakati n'owajja kubeerawo okulya n'okomba essowaani nga Lecornu akomyewo mu Parliament y'eggwanga erya Bufalansa. Mu bufunze omuganda aga nti Macron byasiba bikutuka yembeera gy'alimu. So nga mu ggwanga erya Madagascar okwekalakaasa kw'abavubuka ba Gen Z kukyagenda mu maaso era nga wiiki eno President wa Yandre Rajoelina yasabye abeekalakaasi bamwoyo omwaka gumu akole ku kwemulugunya kwabwe era n'aga nti singa abatakukozeeko ye agenda kulekulira yekka tajja kumalako kisanja. Naye ebigambo ebyo tebinnaba kumatiza beekalakaasi. Ge gamu ku mawulire wano n'okwetooloola ensi. Mu studio nina Honorable Luyimbazi Nalukoola MP Kawempe North, nina Honorable Mpindi Bumaali akiikirira abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Nsuubira okwegattibwako omubaka wa munisipali y'e Bugiri Asumani Basaalirwa ate era nsuubira n'okwegattibwako Honorable Kasule Sebunya mubaka omuwummuze owa munisipali y'e Nansana. Honorable Nalukoola ne Honorable Mpindi bo batuusedde. Honorable Mpindi kantandike nawe obuze kubatuwuliriza. Abalungi abatuwuliriza ebuye eyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaffe ab'enzikiriza endala omukama mulungi, twebaza omukama Katonda tusobozesezza okuba mu abo abakyassa mu kaseera kano. Njagala okulisaayo bannayuganda mu meefuga ag'emulundi egankaaga mu esatu mwebale kwefuga. Ate njagala n'okwebaza abannaffe abali mu diaspora ab'enjawulo n'okusingira ddala aba Canada leero ku mulundi guno abaavuddeyo ne balaga essanyu eri ameefuga ne bawanika bendera mu kibuga wakati n'ensi endala ezakiraze
njagala okubeebaza nti eggwanga Uganda liba ggwanga lyo nzo okubaamu n'obuzibu mu ngeri emu oba endala naye lisigala liryo kale abo bonna abafulume ebweru w'eggwanga ate ne bagenda ne baddira eggwanga lyabwe ne baliteeka mu bisooto bakola kikyamu era beekube mu mutima nti eggwanga lisigala ggwanga tosobola kufuna ggwanga ddala oyinza okufuna obutuuzi obulala naye tosobola kufuna ggwanga ddala bannaffe abaliko obulemu bakama bange njagala okubeebaza olw'omukwano gwe mukyandaga paka ne ku ssaawa ya leero ate mu buufu bwe bumu okupimirako ki mbaagalize amasanyu amalungi omukwano obusobola ogulaba omanyi bwe bawuuba bwe bati ng'oyitawo olaba omanyi kati gwe dokita oli wa byafaayo ne bw'otunuulira nalukoola ono najja olaba we tutuuse wano twewadde haaga naye haaga eyo oyinza okugiraba noga nti eno yamampwetu nti eno haaga ddala ntuufu okuleka nga ekyo kisobola okukiraba so n'oba onyumya n'omuntu osobola okunyumya naye n'omanya nti ono anyumya naye ankeneka naye ono kyayogera kituufu n'olwekyo njagala kubeebaza bannange abo omukwano ate omukwano tekitegeeza bululu omanyi omuntu omulala ayinza okulowooza nti bwe bakuma obululu tebakwagala bwe bakuma obululu tebakwagala omukwano oli ayinza okukuma akalu naye ng'akwagala wali wagamba guneyo mbadde mwagala nnyo naye awummule edda ekawempe wano waliwo twali tunoonya akalulu kali kerosi 3 akobwa meeya waliwo omwami bamuyita John Fisher Kasenge wekawempe yafukako na RDC kati John Fisher Kasenge yali avuganya oba neyagitakuba nasa takuba kali waliwo omwami ewaffe eyo bamuyita Bruno Serunkuuma mwami mukatuliki nnyo ate mugezi nnyo naye yagamba mpulira Kasenge mbwagala mulungi asobola mukwano gwange tuweereza naye mwekereziya ne mwekereziya aweereza bulungi naye wano wajjidde mpulira agasaagala mukwano gwange naye ngenda kuzibiriza nememulonda naye nga mukwano gwange era we yamala okulonda najja naga mpulira bubi nonze takuba nendeka Kasenge tuvudde Kasenge wala naye ng'omutima gwange gwe gwagala so ebyo ebitu ebyo bibeerawo sebo webale nnyo Honorable Nalukoola sebo simanyi bana oyinza okumma omuntu akalunga omwagala owaayi ekyo Katonda abakuleetedde okusoomooza kunene naye waliwo lwobeera awo nga munne ekintu akyagala naye nga takisobola naawe ng'omwagaliza naye nga bw'okimwagaliza ate omututte mu ntata oba onfuna era nga tewagenda kuwera bbanga ddene nga buli omu agamba naye twakola kyakino oba oli awo onze jogeza kojja wa Saddam Hussein yamuwaayo yagana nalabye mutabani wange mu kituli gye yeekukumye ng'anaamalayo bbanga kinga okubonaabona kuyitirivu nenga akamuweeyo bamusanjage mangu ndoza teyamonya nti wakusanjaga abatuwuliriza abali eyo mbalamusaako mwebale nnyo emirimu gye mukola dokita mbadde ndi wano ne ndowooza ku bigambo by'omusajja omu omugezi yagamba nti singa tukwata emmaali y'ensi eno yonna ne tugigabanya mu bantu abali mu nsi eno bonna katugambe ne tukwata ebyabannagagga n'ebyabafuna mpola abakyasinze ne tugabanyamu kyenkanyi katugambe buli omu n'afuna omutwalo gwa $1 yagamba nti era emyezi giyinza obutawera 2 nga babadde abagagga era bazzeemu ne bagaggawala nnyo ate ng'ababadde abaavu era bazzeemu ne baavuwala nabadde ndi awo ne ndaba akantu nga ab'e Zimbabwe Mugabe beyawa ettaka oluvannyuma lw'okugoba bamagulu meeru ng'ate bagenze South Africa nga banoonya emirimu ku kikomera omuzungu n'afulumayo gwe basaba emirimu bano bennyini abasaba emirimu ne bagamba si y'oyo omusajja gwe twagoba ewaffe kakati ate gye tuzze okusaba omulimu
bebagoba ku masamba ate kaakati era be balina era be bagenda okusaba emirimu era ku masamba ate nga bavudde ewammwe gye mwabagoba nga mulowooza byono bye babatandikidde mugenda kusobola obbibeeramu mugaggawale. Dokita, bw'oba oyagala okugaggawala weenyigiremu otandike olusookera ddala kyekyangu ekikusobozesa okuleeta okugaggawala bw'oba teweenyigiddeemu ate bw'oba oyagala bugagga bwa mutima awo kati funawo otuula obeere ng'olowoozaako bulowoozi paka lwolituuka ewa Katonda. Waliwo n'obugagga obw'abasocialisiti bugagga ku mutima. Fidel Castro teyaleka kizimbe Havana yabafuga emyaka kumpi 5 bugagga bwa ku mutima naye ku lwa bulungi bwa bonna kubanga oyo omusocialist agamba nti eno endowooza eno egamba nti tulina obulamu bubiri obw'omwoyo n'obw'omubiri nkyamu kuba ye teyakkiriza mu Christianity ng'agamba nti ono alonda obulamu obw'omwoyo si Christianity yokka yali takkiririza mu ddiini yonna nti obw'omwoyo najja n'abulonda obutaliggwaawo naye ate ku nsi n'aba bubi ng'ate teyeekoleredde kuba akolerera buli obulamu obutaliggwaawo n'afuuka ekizibu eri ba Dokita Sam Kazi bw'abakola kuba omusolo ogwabwe ate gugenda eri ono asazeewo okweragajjalira naye yakikola bakikolanga ku lw'obulungi bwa bonna. Kakati ffe tukikola oba wabaayo abagaggawadde bokka ate nga bagaggawadde bano abalala babeere bubi. Yagaana n'okumuzika naga omulambo bagwoke alime kwonoona ebingi yali musajja muzibu nnyo. Webale nnyo balira kono mujja kutandika naawe mu wiiki eno mukoze amawulire mangi kampeyini naye ekimu ku bisembyeyo y'ebbaluwa yawandiikiddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kyo mukwano gwange Luisi Rubongoya ng'awandiikira iPod ng'agamba kaakati baagala yadde balina okwemulugunya kunongoosereza mu tteeka erikwata ku nsonga eyo ne kati beetegefu okuteeka omukono ku ndagaano ya iPod. Kitaputiddwa mu ngeri ya njawulo nti Kasanovu yawulidde nti waliwo akawumbi akasigaddewo nga kabadde kaayo naye olw'okubeeganya okwetaba mu bino tekafunye ne baga katuteekeko tufune ezo. Mu kunnyonnyola Rubongoya n'abalaga nti ekyo si kyekikulu kino tukikola kuba kya tteeka era ne mu kkooti tukiwakanya. Ekituufu kyekiriwa ekibiina kyo kyekiriko ku nsonga eno? Webale nnyo Dokita. Ekisookera ddala etteeka ennongoosereza eyakolebwa mu tteeka eriyitibwa Political Parties and Organizations Act mwalimu ebirumira engeri gye baaliyisaamu nga mu byo kuliko obutatwebuuzaako ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ng'ate n'ekyatuweebwa ng'okutuyita okutwebuuzaako kyali kyamankwetu. Ebbaluwa essaawa weetuukira ate nga ze ssaawa akakiiko we katuulidde. Etteeka eddungi libeera eryo. Ebbaluwa yalwa mu kkubo. N'ekiseera kyennyini obwangu bwasukka. Etteeka eddungi lyeri eribeera nga ligasa abo be balikolera. Era etteeka lyalibadde litunuulira nga temunnalikola mu kubaga kwalyo ebirowoozo byabo be mulikolera. Singa etteeka likontana n'okwagala kw'abo abalikolerwa etteeka eryo kiba kizibu okuyimirirawo. Nga bw'olaba singa setteesereze wetuula ekola etteeka ku kwanjula kw'Abaganda engeri gye bawasaamu n'obaako by'okola nga bikontana n'ennono yaffe ng'ate totuwadde kumatizibwa gamba nti oba ekontana ne ssemateeka weesanga ng'etteeka eryo terijja kukola era waliwo agakolebwa ne gasigalaawo. Kale etteeka lino lyalimu ebirumira bye tuteekateeka okuba nga tuwakanya. Naye newankubadde kiri kityo nalyo lyennyini nga togenze kukulaba oba likontana ne ssemateeka oba nedda. Abaagala oddissa mu nkola waliwo bye batannakola. Dokita keberako ku ssimu yo nina akantu kenkuweerezaako mu kye bayita okusharinga. Etteeka erino ennongoosereza kali ku kirayiro awo. Damuno kasindike.
ennongoosereza eno erina weeragira n'egamba nti wanaabangawo statutory instrument. Statutory instrument kanyinyonnyole dokita. Etteeka bwe liko constitution yeteeka ekkulu ye maama w'amateeka agaffe. Naye ojja kugisoma ojja kusanga ng'etuuka n'egamba nti bwe wanaabangawo ebibiina by'obufuzi Parliament enaakolanga amateeka agalambika enzirukanya y'ebibiina by'obufuzi. Kati yo Parliament nekola Political Parties and Organizations Act. Nekola nena amendment kati gye tuwogerako. Kakati mundomo mu amendment akatundu kendi mu kenyagala okusongerako etuuka n'egamba nti minister anaakola statutory instrument nalyo tteeka naye nga liva mu tteeka alina obuyinza okukola amateeka ye Parliament naye asobola okugabirako ku mulala obuyinza obwo n'abukozesa omu ku be baawa obuyinza ye minister akoleteeka erirambika erirambika ebintu nga butya bwe ekibiina bwe kinaayingiranga mu iPod akatundu ako kali namba 2 sebo aketteeka amendment eyo akatundu namba 2 akawaayiro akasooka kagamba the minister shall by statutory instrument prescribe minister ajja kukozesa ekiragiro ekyo statutory instrument ebetteeka eryo alambike bino the composition and functions of Inter-Party Organization for Dialogue Summit and the Inter-Party Organization for Dialogue Council ajja kulambika butya entondawo baani abakola summit n'obuvunaanyizibwa bwayo oba emirimu gyayo summit eya Inter-Party Organization for Dialogue n'endala ye council engeri gyenaakolebwamu n'engeri gyenaakolamu emirimu gyayo. Akatundu akookubiri the governance structure and functions of the forum for non-represented political parties and political organizations referred to in subsection 1A B sebo nti era anaalambika n'okulambika emirimu eginaakolebwanga mu forum oba mu awaleeta okugatta ebibiina bitali muki mu iPod kikyozimbawo kamalirize kana akasembayo n'akasembayo era anaalambika the procedures to be followed by a political party or political organization to join or withdraw from the National Consultative Forum. Minister alina byalina okukola mu kusooka olwo tulyoke tubeere abalambika obulungi ku ngeri ki ennongoosereze eno eyakoleddwa gy'esobola okussa mu nkola. Minisita tannakola statutory instrument eyo wabula minisita yawandiisa ebbaluwa ng'ategeeza ku bakwatibwako nti bye bino byokka ebibiina by'obufuzi ebiri muki mu nkolagano eno ng'ate tetunnatuukayo eri kati ebyo bifu bye mwagala okuyingira anti ife kituwandiisa ebbaluwa oli atulaga nti bamaze dde okuteekawo nga bifo okusinziira ku nnyonnyolayo kyokka ng'ate instrument teriiwo ebbaluwa yaffe tugireeta nga yakakodyo mukama wange tetwagala okumanya akakodyo ako era bano bamaze ne balya akanyeebwa kaffe batya ffe mu ndaba yaffe tulaba nga waliwo ebitannaggwa naye ate bo batugambye nti mwe muzereeti gino emitendera miwanvu temusobola kugiyitamu mangu nga bwe mwe mulowooza naye ng'ate Jema wuno ndi naye wano yagiyitamu ku speed etagambika naye ffe batugamba nti
obulipo bungi mwalwayo nnyo mulina bingi ebyokutaggulula kikyo tegeza bwe wawandise bye babazeemu byatuddamu nti emitendera mingi mwe olugendo olwammwe lukyali luwanvu so mukama wange ebbaluwa kyetuva tugiwanika nga tugamba naffe katulabe ku speed eya Honorable Asumani basalirwa gye yayisitamu Honorable Asumani soko boze kubatuuliriza neyanziza muganda wange doktor kigambo kya Luwarabu kitegeeza dokita weda nju mukwogera Luwarabu sojja kunsonyiwa naye ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku radio yaffe radio Enganzi ya Ssaabasajja Kabaka ate nga Ssaabasajja yatukkiriza fena abali wano wadde tuva eri tujje nga olwo twegazaanye n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubeera wano olwaleero ekyokubiri ndi musanyufu nnyo olw'abaganda bange bensinkanye wano bwe mbadde naakayingira nfunyemu okutya eno ng'eriyo bumaali eno nga waliwo Eriasi naye muganda wange nga bwe twasoma emwiri yena amaze yayingirawo Honorable Sebunya nakoba ntya ensonga si y'abaswahaba bonna wena nenda akwaniriza weebale kwida n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubeera wano okkiriza mbuuze kubatuuliza bonna naye okusingira ddala abantu b'Ebugiri municipality bansindika mu paalamenti y'eggwanga ne banajeema kibiina kyenkulembera ne bannayuganda mwenna abatuuliriza mbalamusiza webale nnyo Honorable Sebunya ow'emwiri mbadde simanyi nti n'olusogo olukuba budde n'ebisoko oteekamu mututeeka obuusi obutono buno tuba tulabingi naye namusizza bensinkanyi wano nebaza Katonda nti bw'oba okyali mulamu weebaza Katonda anything can happen to you naye kyebadde kinsuza kinkulungutanya Mukama atuyambira akijjawo Israeli ne Palestine ne bakkiriziganya okussa wansi emmundu ate ku lunaku olwo ali muladde ne ndwawo okwebaka naye nga nsaba mu mutima nti bulijjo sisaba nti Israeli Mukama agiwa emirembe twagala emirembe naye kikulu nakisaba naga nti twagala emirembe mu Israeli twagala emirembe mu Palestine so ngenda okuwulira nga bavulungutana bebabuuka as if they are not sure kiki baagala okukola ne bakkiriziganya emmundu zirekeraawo kale for humanity tuli basanyufu nensaasira ne kubalwaziza balwadde ebityo naye obuto kirungi Rwanda by'abasajja bano nga ebbaluwa era bapalapala nyaka obuto kirungi ojja kukirambula kyotegeeza Honorable basalirwa nja kutandika naawe kubanga Honorable Nalukola abadde ayogera ate essira asinze kuliteeka ku ggwe babanguya kati ate bo babagamba biwanvu simanyi kati nga bataddeyo ebbaluwa kiyinza kutwala bbanga ki okubakkiriza beekubye mu kifuba n'okusookera ddala bw'oba oyogera ku nsonga za iPod sirowooza nti mu Uganda mulimu abantu 3-4 abansingo zitegeera tebaliyo tebakulimba nono kyayogera ku si kituufu naye nja kukirambulula mu maaso eyo kuba iPod mu kutandika nze naliwo ebiseera ebyo nali sekuritale w'amateeka mu Jeema mukadde waffe Hussein Kyanjo omugenzi yali Secretary General Mwami Mayanja Kibirige nga ye president w'ekibiina okusookera ddala njagala kulambulula ensonga zino ekisooka iPod teyatandikibwawo Mwami Museveni as a matter of fact Mwami Museveni yalwanyisa iPod ng'etandika era n'abaali bagivujjirira ensimbi n'abagoba wano DGF kuba waliwo abalowooza mbu iPod ya Museveni situgenda mu iPod kintu kya Museveni iPod kyava Netherlands ekibiina ekyo Netherlands Institute for Multi-Party Democracy era baatujja wano ebibiina by'obufuzi ebiseera ebyo ne batutwala Netherlands
ne batugamba enkola yaabwe yanachewa it was even voluntary nachewa bwe twaveeyo ne batutwala e Ghana iPod gyekozeeko ne tuve Ghana ne batutwala e Malawi iPod gyekozeeko nga balowooza nti bwe banaakireeta wano oba oli awo bannayuganda nabo bajja kukigula bwe bajja wano ne bagamba nti bwe mba mwagala okukolaganira awamu mbwa Sseruganda tubeerawo ne MOU tugikozeseze Ghana tugikozeseze Malawi n'awalala wano nawo kisobola okukola amawanga g'abazungu ne gateekawo basket ekisero mwe baateekanga ensimbi DGF Democracy Governance Facility Governance Fund Facility ne baziteekawo wano era zaatu supportinga nnyo Dr. Kazibwe njagala kubulira nti ebibiina ebyali mu iPod ebiseera ebyo byafuna bino mu iPod kuba wadde ababuzanga tebabimanyi okusookera ddala buli kibiina bakikwipinga ne computers nga kuliko ne internet ekyokubiri buli kibiina ne bakiwa furniture genda te wano ne kibbe kya James wala kiri wano kumpi wano ekyokusatu buli kibiina ne bakisasulira police analyst ng'omulimu gwayo kukola police za kibiina buli kibiina ne bakisupporting okola manifesto program oba ogenda kuleeta presidential candidate oba togenda kuleeta gwe programs zo ziri zitya buli kibiina nga bakisupporting okola delegates conferences esente zakolanga delegates conferences nga bibiina bye bikola ki iPod ye bisupporting nga yita mu DGF kakati bwe tusayininga iPod memorandum eyasooka ne tugamba nti kuba yalimu ebintu bingi naye ebintu ebikulu ebyalimu nti abantu basobola okutuula ne bakubaganya ebirowoozo bwe bagitwalira mwami Museveni n'agaana in fact oliddamu okumpita wano nja kujja n'ebbaluwa mwami Museveni yawandiika n'agamba nti Uganda tewali bwetaavu bwa dialogue tulina buzibu ki mu nsi mulimu emirembe abantu bebakootulo mu nsi mulimu emirembe tewali bwetaavu bwa dialogue okitegeera omanyi lwaki ekyo nkireeta Dr. Kazibwe waliwo abantu abalina endowooza Museveni mu iPod yateekebwawo mwami Museveni mbwera akyagala nnyo in fact ku record mwami Museveni iPod yajja mu 2018 naye 2018 iPod yali yakabeerawo emyaka nga 10 emabega so ye yali yakigaana abaddamu okugaana iPod yali FDC nabo ne bagaana kakati abaddamu okugaana iPod yali NUP so NRM FDC ne NUP be babadde baganya iPod throughout naye at different stages babadde beekuba mu mutima ne bakola ki jema fe tubaddemu era nze mbadde mbera kakati Dr. Kazibwe temwekyusangako nze longest serving active leader in iPod kwanza nfuuka president wa jema in 2009 kati bano bonna bansanzeeyo kati ebibadde bigenda mu maaso byonna mbimanyi mbitegeera so mwami Museveni tateekangawo iPod ate mwami Museveni tayagalangako iPod kyova olaba bwe kyamuyitirirako abaali batuwa ensimbi muno yabagoba bugobi ne bagenda they are no longer here ekyokubiri iPod bwe yali ejja wano ng'abazungu bagireeta it was a voluntary organization ojja kunyambako ebimu obireete mu Luganda obutuufu yabwanakyewa kibiina ky'abannakyewa okukolagana kwakyeyagalire nga mulimu freedom of entry and freedom of exit kuyingira n'okufuluma ddembe lyo neteekanga weeriri kati tewali gwe bakaka kubeera mu iPod ataliyo ate bebamye sente olw'okuba ate ekyo nkijjako tewali gwe bakaka kubeera mu iPod ekyokubiri wooyagalira wookola ki woofulumira eyo enkola bwe baali bagitusomesa nakyo bakitugamba so tebeerayo omuntu wakugamba nbabukako okubeera mu iPod taliyo ekyokusatu nga mpa experience iPod ogiyingira otya 2018 jema teyali mu iPod kuba twali tetuyina babaka bwe tujja mu iPod twawandiika kuba ffe twali mu ligorigimu nkadde bano challenge okusoomozebwa kwe balina bali mu ligorigimu mpya oli kuba NUP kyova olaba akugambe nti ebyabasalirwa byabita mu byabo tabimanyi kuno tabitegeera mwami Nalukoola muto wange tabimanyi
okitege omusasira amagaali malala nnyo fe bwe twayingira mu iPod was not in the law, it was not there. Okitegera kali company limited by exactly kakati teeka okitegera kati ona yawulo okuyingira mu teeka kabigerageranya tebikwatagana kuba kati etteeka lye libalambika fe twayina MOU okitegera completely different. So bw'ateekawo impression egamba bano babayisa mu bwangu ate fe batuluisiza ate ekyo nakyo nja kukyogerako kuba bano bazibabuzaabuza abantu we tutali. So tosobola gamba abantu ku radio ya Ssaabasajja nti Jema bagiyisa mu bwangu n'otagamba legal regime mwe yayingirira nawe mwoli. So biri completely different. Era sagala muntu abuzaabuzibwe twakola tutya fewe twayingira iPod ng'ekyali MOU nga siteeka kuba netteeka ngenda kulyogerako kuba nali wakanya nalireetako minority report wasigalayo tewafuluma ati nja kujja ku ekyo katono nnyo kanzija obaka buno tudde. Ampuliriza tukomyewo nate tuyikyali fena program parliament yamwe Winners Sacco y'abasuubuzi ekukulakulanya ng'oyita mu kwewola okutereka n'okusiga ensimbi oggulawo obwa memba n'emitwalo 2 era bw'oyingira ojja kuganyula mu bintu ebyenjawulo omuli okutereka nga tosaliddwako ssente yonna, okwewola ku magoba amatono, memba aweebwa ebbanga eriwerako ng'asasula looni, okutereka n'okugyayo ssente ng'okozesa essimu yo, okulondoola byonna ebikolebwa ku akawunti yo ng'okozesa Winners Sacco app. Bammemba babawa ssente okutuuka ku bukadde 200 baaniiza abasuubuzi, ab'amaduuka, ab'emidaala, aba taxi, boda, birabo by'emmere, saloon n'emirimu emirala. Abasuubuzi mu Nabugabo, Kiseka, Owino, Kisenyi, Nakasero n'ebitundu ebirala. Eno ye Sacco yammwe. Ekitebe kyabwe ekikulu kiri ku BBC Building Nabugabo okuliraana shauri yaako. Ekisenge 6 ne 6 mwaliro gwa kutaano. Balira n'ettabi ku kizimbe kya Top City Plaza mu Kisenyi okuliraana Ham Shopping Mall. Oba okube ku 0200 mwendemu 286 ne 0774 Speed Plus Holdings Company Limited basaabaza bintu okuva China okubireeta Uganda. Batika container number 42 ne 44 bayina warehouses mu kibuga Gwanzu ne yu era ebintu byamwe bibeera safe. Bakunoonyeza ne bano bosobola okwegatta nabo bw'oba tojjuza container. Bakuyamba okukwataganya ne ba suppliers, bakuyamba okusindika ssente eri ba suppliers, ebyamaguzi babireeta e Mombasa munaku 21 ate munaku 5 bibeera Kampala. Bakuwa house bill ne weekolera ku nsonga z'omusolo. Ojja basanga ku William Street opposite DFCU Bank, Nomak Towers. Ekisenge N10 1. Essimu 0702 203820 oba 0772 530 24. Bannayuganda tubanjulira Luke Solar Power. Balina kalonda yenna akwatagana ku bya solar. Balina battery ya solar empya esookedde ddala mu Uganda gye batuumye super capacity wangala emyaka 45. Balina enteekateeka ez'enjawulo eri amasomero, amalwaliro n'ebitongole ebirala nga mwetaaga amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi entono. Balina ne kamera ekika kya kala vu eraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza. Bakuwa solar amataala 9,000, TV 75,000, solar okuli TV ku 75,000. Batuukirire owone ebbeeyi y'amasannyalaze. Masaka basange ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road room namba 7 e Kampala bali Lubaga Road G1 Hotel. Obo bakubire ku 0758 M5 M4. Honorable Asman Basalo obadde okyatubuulira engeri gye mwayingiramu. Yes. Kakati iPod memorandum femwe twayingirira ate nga tuli bakasangwawo okitegeera kuba iPod MOU yasooka bismillah Jema mweri. Kakati nga process yo eri simple era ne bano yeteeke okukolebwa nja kuba yambako to advocate for them wadde banvuluga bakuvuluze nnyo. Yes. Abanoonya 10 bajja kunoonya. Kakati it is very simple. Muwandiika okitegeera kuba MOU bwegamba muwandiika kuba etteeka lyabadde ayogerako teryogera ku iPod, lyogera ku National Consultative Forum
Okitege teryogera ku iPod. Muwandiika. Bwe mumala okuwandiika akakiiko kaba Secretary General ne katuula ne katunula mu kusaba kwammwe ne kakola recommendation eri summit yetuulamu abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu iPod ne ba they call it ratifying. Okitegeera ne bakakasa resolution oba decision ya Council of Secretaries General ne bakona mu stamp. Kiri simple and straightforward as that. Kati nupu ngabwe yawandiisi akakiiko kaba Secretary General kateekwa kutuula buli banga ki okutuula kwako ideally kuba emirimu egya bulijjo day to day eja iPod gikolebwa iPod Secretariat ne ba Secretary General basobola okutuula buli kiseera basobola okutuula akaseera konna bwe baba bamaze okukola recommendation ne bwe tuba tunaabeera ne summit be batukolera na agenda ne program na kinaki kyova olaba nga chairman wa iPod abeerako bamusisinkana nga bwe basinkanye president nga basinkana mwami Museveni ku luli singa nze yali chairman bandisinkanye Mengo oba omulala yenna ne bamulaga agenda kuba yabagenda okubiriza ki olukiiko lwa iPod ekitegeera kakati bwe baba bamaze okutuula nga ba Secretary General ne bakola recommendation ku summit ne tutuula ne tugamba oyo ayingire oba takola ki tayingira. So process eteekeddwa okukolebwa era njaga kusaba Secretariat ya iPod nga bwe bafunye ebbaluwa ya NUP bakonveninga meeting y'aba Secretary General egitunulemu emale egiweereze gye tuli ku summit. Mumutuula ddi fe okutuula kwaffe ku summit ideally tutuula buli luvannyuma lwa myezi 6 mu MOU bwegamba kitegeeza kati naye wabe mu MOU mulimu akawaayiro ka extraordinary meeting okitegeera mu mbeera ki we wabeerawo obwetaavu bwonna kati nga ensonga eno ereese obwetaavu waliwo obwetaavu ekitegeera waliwo obwetaavu summit okola ki okutuula so ekyo bwe kiba kimaze okukolebwa mutuula ne musalawo nti bano bakole kibajje bwe twali ekololo juzi mu iPod oba wagoberera ebigambo byange nagamba nti iPod eno eteekwa kubeera open ekitegeera tuteekeddwa okuteekawo embeera esobozesa buli omu okukola ki ayina ababaka mu parliament okugyetabamu tegezaako kubeera closed club ebeere open bye byali ebigambo byange era position yange yeeyo njala gamba chairperson wa summit kakati ye mwami Norbert Mao wa DP chairperson wa Council of Secretary Generals mwami Siranda basisinkane bukubirire Siranda ye chairperson bw'obeera chairman chairperson secretary abeera chairperson wa Secretary General ekisanja mukitambuliza wamu batuule bukubirire eno ensonga ekole ki eve mu ddiiro kakati bano bafune sente esente bazifune ate sente ezo kankubuulire Dr. Kazibwe esente ezo tezibangako za mwami Museveni kuba waliwo abali eyo abalowooza busente zaibu za mwami Museveni twayisa etteeka mu parliament twalikolako na amendment akawaayiro 14A amendment ng'egamba nti parliament ejja kuyisanga esente ziyambe ebibiina by'obufuzi kati naye idea eyo twagijja mu iPod era kyova olaba n'omutemwa gwe mwami Kazibwe weebuuzaako esente ezo zaali bilioni 10 mu kusooka omanyi zaafuuka zitya bilioni 45 kyava mu meeting ya iPod eyali emunyonyi nze yaleeta proposal nti bwe tuba tusazeewo okuwagira ebibiina by'obufuzi tuteekemu sente ekola ki ezeegasa wadde yaleeta ekiteeso nsigala nfulumayo na busama wabita busama mbiro naye tekyanzijaako olw'obulungi bw'eggwanga era olaba n'abanvuma era be basinga kutwala shiya nene okitegeera naye tebamanyi gye kyava okitegeera
ate oli mwetegefu balwanirira because olwokuba principle nalukolo musiwa ajanjaba omulwadde si yamusikira singa mu mpompogoma mwe bakwatire very good era nzikanya nakyo so mutuwengako respect kuba ebintu bino ebimu tebimanyi gye byava okitegera era tubadde tuwunzika nga jeme evaayo ne miliyoni zayo 25 nga nupu evaayo ne biliyoni emu n'emitwalo 4 ne miliyoni 2 1.4 billion okitegera buli quarter we are talking about quarter katono nnyo walingawo position gye gw'omu ku baali bagitembeeta nti wabeerengawo ekiseera ebibiina by'obufuzi we bifunira kyenkanyi si position it is in the law yes ne bagaana ogimplementinga se kugaana kugimplement era ne juzi mu parliament mbadde nzija njogerako eyo gyoyogerako naye nga ndi lone voice mu 10th parliament nakyogerako FDC abaali abangi tebansupportinga mu 11th parliament nchogeddeko nupu abali abanyi tebansupportinga so bwekijja ku sente there has been greed okitegera juzi gwe mululu juzi bwe twali ekololo nabagamba nti interpretation yange ya section 14A egamba nti mu mwaka gw'ebyokulonda sente zigabibwe kyenkanyi okitegera si bwe kyakoleddwa nga bagamba nti wateekwa okubeerawo another budget ng'eri special ng'etunuulidde ekyo kakati olw'okuba bannange be nali nabo baali bafunako akasente akawera okusingako akange era sitiru saafuna support okitegera naye kazibwe kati olaba bwe twali tutandika ipod kati bino ebintu by'ensimbi byakajja kati byakajja bwe twatandikira ipod factor y'ensimbi teyaliimu completely twali ku factor ya dialogue bino ebyensimbi bino nti funding byakajja kati n'okulaba nga gwomanyi lwaki kaakati ebibiina biruzinze focus kati byagala babaka bangi mu parliament nsimbi bye zitunuulidde kyovola nga omukulembeze ava wano ati omukulembeze ava wano n'agenda ebugiri mu kifo ky'okufokasinga ku campaign ye n'afokasinga ku basaali because baagala numbers mu parliament kuba numbers we zeyongera obungi n'ensimbi bwe zikola ki kati wakiri basalirwagwe ati kakati yeyo program kati yeyo focus twagala more MPs to get more money so naye nga ffe bwe twatandikira ipod ekyensimbi tekyalimu it was not a fact at all kino ekyensimbi kyakajja about 10 years back okitegeera or even less okitegeera so n'olwekyo ekyo nakyo njagadde abantu bakole ki bakitegeere n'olwekyo bwe tuba twogera ku ipod sitwogera ku kintu ajja kukibuuza sitwogera ku kintu mwami Museveni kyeyaleeta wano if Mr. Museveni singa mwami Museveni yali ayina his way yali agoba wano ipod if he had his way okitegeera fo twagikuumira wano so nze sisobola kuvaamu ipod mwoli ate sisobola kugaana ku meetinga mu ipod twalina okusoomoozebwa bannaffe abeefudisi tebali wano naye kambogereko nga tutuula mu programs za ipod zonna eziteekateeka lwe tunaasisinkana mu summit ne bagamba ffe tujja kusisinkana n'oyo atulugunya abantu naye gwani yakugamba nti ipod ya Museveni nga amaze okuwa history nti n'okugirwanyisa yakola ki yagirwanyisa nga tayagala ebeerewo but above all njagala abantu bawe respect ebintu bibiri omuntu asazeewo okubeera mu ipod bamuwe respect n'asazeewo obutabeeramu naye bakole ki so si kuvoola togezaako kuvoola kuba abagireeta wano bo bakugamba kuba MOU gye twasayininga nabo be batuyambako okugikola baleeta template okuva mu nsi ziri endala naye ate yo zo zaakola kuba Ghana ne Malawi si bakakyusa bukulembeze Ghana omanye ebibadde bibeerayo balo NPP ebeera mu bukulembeze gundi najja bisanja ku bisanja ne Malawi kati Chakwera yagize Mutharika yazze be baalaba experiences zeeyo baali balooza nti bisobola okukola ki okukola wano unfortunately wano mwami Museveni ng'omuntu ne NRM bo si bafaamu believers mu dialogue okijjayo otya bulungi mu Luganda
tebagala nnyo byakuteesa kwogera tebakiririza nnyo mu nteekateeka yaki kakati olaba waliwo ekibiina bakiyita National Consultative Forum kiteekebwawo Political Parties and Organizations Act mu kibiina ekyo NRM ye chair NUP be ba vice chair batuula mu kibiina ekyo ne bayisa ebiteeso tebikolebwako mu National Consultative Forum mu iPod mutuula ne muyisa ebiteeso tebikolebwako naye situgamba nga konti tuve mu NCF bano abantu bagachi ekyagala okubajjayo eyo ekitewa kyekibadde kibaleetera obutagala kubeerayo anti kakati kyenkugamba kiringa mwami Kazibwe tuvuganyiza mwami Museveni ebbanga lyonna we've not been successful should we stop temunako should we stop kuba oli akuwa argument eyo omubuuza ekibuuzo ekyo okitegera tinokuvuganya tukute olw'okuba we have been fe twalinga mu Lumumba mu Lumumba omwo ng'emmombo yaffe egamba the struggle continues mu buli mbeera aluta continua so n'olwekyo njagadde bwe tuba twogera ku iPod abantu bategere perspective yakyo tuvaawa tulagawa era tuddawa kakati amendment yaleeteddwa mu parliament okusookera ddala amendment yaleeteddwa mu parliament yegamba nti okufuna esente za iPod oteekwa kubeera memba wa iPod yaleetebwa mu mutima mukyamu okitegedde gutya nze mwenyini kamwa kwogera nagireetako minority report naye mukama waffe leader opposition yatugaidinga nti mu parliament tubeeramu era netukola ki netufuluma saafuna opportunity kola ki kuleeta minority kugipresenting akulikodi kweri naye saafuna opportunity gipresenting naye kulikodi kweri nga bwolaba bwe twakola nze ne mwami Segona twaotharinga minority positive mwagala tuogere ku Segona nze ne mwami Segona twaotharinga minority report ayagala kumwogerako okitegera twaotharinga minority report okitegera ku UPDF amendment bill kuba twasula munyonyo tuba tuvaayo okutuuka nga mukama waffe guidance tetukola ki nga tugamba nti ekintu ky'okupeginga sente ku membership wa iPod kikyamu okitegera nti kikyamu kuba omuntu abeere firi okitegera kati tolaba bano ensi ebalabanga abanoonya sente ziri olw'okuba etteeka ligamba nti okubeera muki mu iPod bw'otuula mu iPod ofuna akasente okitegera kati babatadde ku musalaba it's a very big moral dilemma muganda Dr. Kazibwe it's a big moral dilemma wanapo mpindi yasekera mu kikonde they have found themselves into naye fortunately for tubadde mu iPod nga temuli nsimbi bino bitusanzeeyo abali mu iPod nga batunuulira nsimbi that is also their problem okitegera naye nze ndowooza nti the bigger issue should really be the concept eyokutuula kuba kakati nze nga bwe nkugambye nkunyonyodde benefits zetufunye mu iPod n'ebibiina ebirala kuba n'amawanga agaganyuddwa mu nteekateeka kino kyenjogerako kiri very critical weewaawo ekisinga okuleeta okusoomozebwa okw'amaanyi era nga bwe biri kuba ne parliament tukola resolutions ne tukola recommendations ne zitakolebwako ne mu iPod mu 2018 mwami Kazibwe nayogera ebintu bibiri nabuuza mwami Museveni mu 2018 nti lwaki temukkiriza Bobi Wine kuyimba mwami Museveni n'angamba nti tagenda kuyimba olw'okuba akozesa ebivulutu campaign ate ebiseera bya campaign tebinakola ki tebinatuuka bwe navaayo nakubira Bobi esimu era yakyogerako mu press conference ne mugamba nti okusinziira Museveni kyangambye togenda kuddamu kuyimba kuba bwe namubuuza yakyusa ne face yakyusa ne face mwami Museveni ekyokubiri ne mugamba kikyo nakyogera kuba kiri nakimugamba tuli mu katono kuba tusooka ne tubeeramu n'akafubo ne tulyoka tudda mu public ekyokubiri ne mubuuza nti president oli aweya nti Luzira ejjudde basiraamu political prison gundi on remand kuba wano nga buli kibeerawo bakwata ate abasinga bava wafeeyo Busoga Bujiri Mayuge Bujiri kasogazi yo bakabo FM ampuliriza tukomyewo tukyalifana mu program parliament yamu hono basumani nga tuwumba yes nga mpumba bumba nabuuza mwami Museveni ekintu ekyokubiri
ate kino kyali open kyali kyakubiri agabe kiso kye kyali soka kyali kya Bobi ekyokubiri kyakwata abasiraamu ne mugamba mwami Museveni nti okimanyi nga bwogenda eruzira kati oyinza okulowooza ekkomerero lyakolebwawo kubeera mu basiraamu kuba buli kintu kibeerawo wano kino nakyogerako ne mu palamenti yes buli kyagwangawo wano mwami Kazibwe nga bajja ne bakwata ki abasiraamu okusingira ne bakwata beewaffe eyo Busoga eyo kakati ne mugamba nti naye criminal justice system mujonoona okwatanga abantu nga temuyina bujulizi nga mukwata bukwasi ne bwenjogerera kati abantu bali ku rimandi emyaka 15 15 years omukulu yakwanukula atya yagamba mu bigambo bikuba kyali live yagamba it is wrong okitegeera kikyamu abantu awatali bujulizi unfortunately kikyagenda mu maaso era ne juzi bwe twali ekololo bw'oba ojjukira ebigambo byange naddamu nenkyogerako ne muwana amanya kuba nze mbawolereza mu kooti Bankambo Shewasigu Shewanjala n'abalala ate abamu beewange bugiri nga Shewanjala bugiri wennyini okitegeera ne mugamba nti ebintu bino tebiteekeddwa kubeerawo nenjogera ku impunity okitegeera obutassa kitiibwa mu mateeka kakati okwo kukyali kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo naye ng'okwo okusoomoozebwa kwonna weekuli way forward ebeera ki ebeera to engage or disengage kakati awo wewali differences in opinion omwawukanira ne mukwano gwo Kyagulanyi do you disengage or engage kati kiringa eddiini lino lyetulimu omukatuliki alwanyisa sheitani omusiraamu sheitani fenna sheitani okitegeera tetunagiwangula naye tukyalwana naye tetugaananga kugenda mu masinzizo okitegeera because Satan is still a monster akyakola ki akyaliwo therefore nze ndowooza nti tuteekwa okukkaanya do you engage do you disengage kakati awe wabeera ki kuba tulina public pressure waliwo omubaka omu yayina omukolo n'ayagala support okuva wa speaker omanyi speaker office ya speaker ina budget okitegeera nga opposition mbako oyo nga opposition kakati najja nangamba why nina omukolo because bana ababaka bakimanyi I do private legal work for the speaker nedda sikwata nsawo ye I am omuntu yenna ali ku parliament ajja kugamba I am a private lawyer to the speaker transactions zizazikolera mu law firm yange naye yakyogera ojjukira lwe bakwata balunywa waliwo mu parliament eyagamba nti I sent my lawyer basalirwa to check on good so nkola mulimu guli professional sikwata nsawo because I am beyond that ate mu parliament omwo speaker si yeyeka gwe providing legal services okitegeera waliwo ababaka bangi kuba ffe twagaana ne mwami Nalukoolono twagaana obubaka okubeera omulimu gwaffe fekka gokka ekizibu kya Uganda aje problem eriwo kakati oli ajja kugamba oli ajja kugamba kuba mwami Kazibwe leka nkubuulire teri lawyer atayagala kuwaako speaker legal services etaliyo fwe tuba tusoma amateeka we talk about clientele okitegeera big and small corporate and nena lukola yandiagadde okuwuliriza speaker teri lawyer kankyogere wano teri lawyer mwami Kazibwe kadi esazibwamu mwami Kazibwe teri lawyer mu Uganda atyandiagadde kubeerako lawyer wa speaker taliyo bino oyinza okubyogera for the public okitegeera naye taliyo naye point gye mbadde ngezaako okugamba nti omubaka yantuukirira n'aŋŋamba nti nina omukolo tubeera n'emikolo mu constituencies omubaka n'agamba naye mbadde njagala speaker mpe ku support njagala ontwaleeyo naye saagala jje okitegeera ne bamala bamulaba ku mukolo gwange njagala mpagire naye tajja ekitebe gundi mba sikyalinnnyayo kadi sikyafunye kakati mwami Kazibwe wamuddamu oti nali nnyonnyola si zaake no si zaake nekyo njagala okugamba ekyo si zaake si muto wange zaake no so kyenjagala okugamba nti ezo tezibeera double standards it is no standards
It is no standards. Oganti njagala ampagire nesagala alabikeko. Tezibeera double standards. It is no standards. Kakati mwabo oluzungu Dr. Kazibu. Mu confusing ebigambo ebyo ebibiri. No standards ne muyiza double standards. Chiringa ensonga ya mob justice. Oyinza otyo gamba nti mob is justice. Kati mob crime mwe mujiyita mob justice. Ndozo Luganda lukivunula bulungi kutwalira mateeka mu ngalo. Exactly. So no lwecho. Olwokuba nti tukola emirimu. That's why we are even misunderstood. Twawoleza wano wekitibwa Mama Mbabazi musango gwa 2016 abantu gwe boogera kuba gwali gwa byafaayo abantu ne batuyita ne bagamba mutukulosi mwali sente okiteye but Mama Mbabazi paid us ngabaloyi we paid us zijukira nagula hari yezo nga za kajja kawunde musango hey I was not an MP by then so no recho abantu njagala mubategeeze okitegeera nti abantu bakola emirimu okubere mpite kikujjako mirimo gyo era kyenkubiriza bannange genda yongo ina kyenkubiriza bannange togezaako kubeeraawo ngolooza nti obwe mupi mulimu okitegeera mwami Kazibwe emmoroka yange eri awo nina mu stamp I am a commissioner for oaths ababaka saawa zino bali muku emiramba nebiseewo bwabwirwa kubakubira ki bagala stamp naye gwomayinga aichaje emitwalo 2 Stamp commissioner for oaths otambula nayo mu motoka okitegeera naye mu 10th parliament omanyi nakola nateeka katebo wali ku parliament twatulanga mu tent awo olwa covid kati nga mbeerawo ne stamp yo obwo bonna ne tukola ki ne mukola zene ne tubuyola kakati naye ogenda n'olaba abantu ne bavuma ne bawo how can you okuwemula bya na ideology eyamuna bya mwami nalukola how can you okuvuma n'okuwemula bya na ideology nti muzimbye ideology I'm just asking broadly nti okuwemula n'okuvuma efuuka etya ideology how can we think that si kibiina but generally how do we think that law nti gwe buli adisagringa nawe muwemule muvume and it's an ideology how can that be bompinda ibumali socialism bakina foot socialism Dr. Kazibwe neyanziza omukisa guno naye abaganda abagamba nti enkuba eryokanga n'etonya netulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo ndi musanyufu nnyo ku mutima gwange kuba saategedde nandize ne pure heaven omanyi wentera okusanyuka nnyo ka pure heaven naye saatambudde nako okulaba nti olwaleero ekibiina kya NUP kyekubye engalike ne kisaba ensimbi ebbaluwa teyogera ku nsimbi anti kati gyenkutwala nekikale kanjogere nga bw'oyagala okuwulira nekisaba okuyingira mu NUP mu iPod ng'emabegako wali tewanayita na myezi 3 nga kyagamba nti oba balowooza batuteze busente ffe tuyingire mu iPod katwesondere ensimbi zaffe era speech ya Honorable Kyagulanyi mu kusonda yagaa nti ekituleeteza wano twagala tulage mwami Museveni nti newaba tatuwadde sente ze za iPod tusobola okubeerawo tetujja kuyingira mu iPod lwakatego ka sente sebenje kibadde kintandisiza ku sente naye kati nga baga nti akati tusazeewo tuyingire ekitali kibi kubanga nze Honorable Basumani agambye NRM yasooka n'ekipinga nejja ne FDC so sibe basoose nze kusaide yange ndi musanyufu nnyo ndi munnabyabufuzi ayagala Uganda ng'erimu ebibiina by'obufuzi ebirungi ebiyamba okuzimba eggwanga nange nafunako omukisa neŋŋendako eggana politics wa Ghana wanjawulo nnyo ne wane Kenya politics wa Kenya wanjawulo nnyo olabanga omusajja wa opposition naye nga batuula ne president ali mu buyinza w'ekibiina ekirala ne boogera ku ggwanga wano mu Uganda ekintu ekyo kiganye bakadde baffe abasooka mu byobufuzi nga badokita Semwogerere Sebaana Kizito baani abo batuulanga musobola okuteesa ne mugaana okukkiriziganya naye nga muteesezza
President Museveni oyo nze mulabiddeko ebintu bya mirundi ebiri mu kigambo ky'okuteesa. Mu kuteesa oyinza obutafuna kyonna ky'oyagala naye ate oyinza okukwakulayo ky'okwakuddeyo. idea eya dialogue katono nnyo nekyamanyi nti takikkirize tagaana kuteesa ye kennyini akyewandikirako master decision nti ogende Nairobi yali amanyi byonna ebigenda okuteesebwako tajja kubigoberera naye okuteesa yakuwa omukisa ate olumu akkiriza n'okukkiriza n'ateesa ekintu nga takikkiririzaamu naye n'agamba olw'obulungi bw'abantu betulimu ne bennina kanzikirize. Yatuwa ekyokulabirako kimu nti we baali mu nsiko balina we baatuuka ekiseera nga balwana olutalo nga luganya okuggwa. Omukulu omu n'amugamba nti munnange ekitulemesezza okumala olutalo luno wagaana okukola ebyobuwangwa bya wano mu Buganda tubadde tukusaba okkirize tusale enkoko eno okole emikolo ogibuuke naga nti nalaba nga wesikkiriza kusala nkoko eno kugibuuka ettiimu yange egenda kutaaguuka. Nensalawo nenjibuuka bangamba okubuuka emirundi 7 nembuuka olutalo ne lutambula bulungi era ne luggwa. N'agamba naye ekyannemesa ekyanjijako egudi kwe kugaa nti kati emirundi 7 n'oba n'emmundu emu oyingira owamba Kampala ekyo kye nagaana naye ekyokubuuka nakola ki nabuuka. Kakati okuteesa olumu oyina by'ofunamu olumu oyina by'okola ki byofiirwa. So oli musanyufu nti Nuupu ekkiriza eteko mukono ku ndagaano ya kati nze ndi musanyufu nnyo ng'ebya seeto bitadde wabbali Nuupu ekkiriza okuteeka omukono ku ndagaano era oyagala enkiiko zituule bukubiri era nsaba Nobert Mao president wa DP ne Siranda abakutte omubiri gwa kuba Siranda yasooka mu lukiiko lwe Nobert Mao n'addako mu summit bafube nga bwe basobola Nuupu bateese bagiyingize olw'obulungi bwa Uganda kubanga waliwo ebintu bingi nnyo Nuupu byensuubira weebanga eri genuine ng'eyagala kutereeza Uganda ng'era eyagala kuyamba naddala abaana abo abali mu bizibu byesobola okutuula ne bateesa ne bakkiriziganyaako. Ekyokubiri omuganda wange Nalukola yagenze n'ayogera n'aga nti etteeka lyayisibwa mu mbeera ndala baatuwa ebbaluwa etuyita mu consultation ng'obudde buweddeyo nyinza okukkiriziganya naye ekyo oba olina kyoyagala okuteesa oba okuwa contribution gyoyagala okuteeka ku tteeka tekikugaana naye nawe kiba kikugaanye kibi nnyo kyabujega nnyo kya kiboggwe okuddira debate yonna ng'egenda mu maaso mu parliament n'ogamba nti nze njigyemu amagye gange tegagenda kuteesa. Twakakiraba mu bintu bibiri byolowooza nti byandibadde bibakwatako obuzibu buno ebiri mu teeka Honorable Nalukola byayogedde oba oli awo singa baali mu parliament bandifunye omukisa ogubiteesaako. Ono Asumani Basali bwakugambye yalina minority report ku tteeka lino era eri kwansad era ne order paper kyaliwo nti government wembala gundi alipote nene nakutu amala okuwa gundi ye ne basoma report ono ayina minority report nga bamutadeko Asumani Basalibwa ne minority report bale no musoma ngataliwo kubanga yo ku answered oyino musoma era ku answered kwali emirundi mingi mu parliament yomo emirundi mingi mu parliament yomo ndabye ebintu nga balese report ku side endala nga balese ne bajje ebintu ebimu mu minority report ne bigenda mu report yawamu sigumuseebiri by the way olumu bye bajje mu minority bisinga ne bivudde mu main report. Kakati mukama waabwe nabaga nti tufulume tetujja kuteesa. Ekyokubiri ekyannume nnyo kwe kuddira etteeka lino lye baayimbiriranga wano era etteeka ly'amagye era UPDF okunyigiriza abantu baffe ne batwala mu court martial tetujja kukkiriza ekyo kyatwala ndowooza emyezi 2 nga kyekiri kumpe buli ku media house bwe twatuuka okuteesa ku tteeka erya UPDF obutatwala mwana inchi bantu ba wansi mu magye bona Honorable Ssenyonyi n'aduumira ekibinja ne kifuluma era neokwo kwaliko minority Honorable Segona
ono Asumani Basalirwa, Mathias Mpuuga nani bali ababakanga batano nga bakoze minority okuchallenginga ne Derek Nyeko nga bakoze etteeka report eri contrary ku ya government okuchallenginga okutwala ba civilian mu court martial biche ebyo nga we byali awo ne babakunga bonna ne bafuluma omanyi we bafuluma ekibeera mu parliament omanyi oludda lwa NRM lubaira kaba bakabanji ebifombe bakola nga baveri nga badde eno kusaidi y'oludda lw'opposition speaker gaga felicitating nga parliament ejjula tewali okwenyiga kuli kuba nga mweyagala nga bateesa bulungi teri naawakanya kiteeso kiki oli kyaleese so nga bulijjo omuntu ayimirira n'aleeta ekiteeso waleeta ekiteeso onaga by the way Honorable Narukolo ono alina point wano nimwenyola ogenda okulaba nga ekya Narukolo kiyiseemu kakati ekyo kyevuga nti kiba kyabujega nnyo lwaki ligenda wali ku floor olwanirewo bakukube kubanga ekikutwala mu parliament kuteesa naye bafulumawo nga batuulaawo ku madaala ga parliament ngani yalwana n'akiggusa ngatayina nambazi parliament eno baida weka nkubuulire Honorable Narukolo omanyi oyingidde leeti ku mulembe gwa wakayingira ku mulembe gwa sobo mbuuziza kankwanukule ku mulembe gwa Mathias Mpuuga opposition yayise ebintu biyitirivu nnyo mu parliament eyo nasumanya yasobola okubuulira bingi nnyo ng'agenda n'aleeta ekintu mu mbeera ewoomerera bweti n'owulira ng'ekuyingidde mu bwongo naye nedda kino leero omusajja ono mutuufu yadde ali ku opposition si ye yekka bingi nnyo bizze sijja kugamba nti Mpuuga yekka ebiteeso bingi kasita owuliriza n'olambika ensonga zo kati nze ndi wano Honorable Narukolo kankiteeke ku record kankomeo katono record ogituwe ampuliriza omulungi tukomyewo tukyali fena mu program parliament yamwe Simulo Seeds ekuleetedde ensigo y'ennyaanya Stone F1 ebala ttaani 35 muyiika egeja grams 100 egumira ekiwotoka ng'omunnyo ekola mangu naku 75 botandise okukungula so nga balina n'emboga Glorious Star F1 esiba bulungi ate ng'ekola mangu emboga Escazo F1 Green Pepper Crusade F1 balina emboga emmyufu broccoli cauliflower kasooli ensigo z'omuddo gw'ebisolo n'ebirala ojja kubasanga ku GB Plaza shop number mu Container Village n'amaduka g'ebyobulimi amalala oba okube ku 0706 7770 oba 070M 24 75 7M tova waka nga tolidde Prestige Margarine alimu ebirungo naddala vitamini omuli A, D, E ne B12 ebijja okuwa amaanyi mu lunaku abaana bawe Prestige bawomerwa omugaati ate era bakole bulungi amasavu mu Prestige matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati mandazi n'ebyokulya ebirala ali mu bipimo ebyenjawulo mu maduuka gonna Royal Property Consultants Limited batunda ttaka ebyapa bya Mairo ku luguudo lw'Ejjinja bayina Mukono Chungu Estate miliyoni 22 olw'e Masaka bayina mu Town Council y'Empigi ku miliyoni 12 Katende Estate miliyoni 23 ku luguudo lw'e Gayaza bayina Kiwenda Dege Estate ku miliyoni 15 bayina Kiwenda Kasana Estate miliyoni 32 poloti zaabwe za 5 ku 10 osobola okusasula empola myezi 6 bagikuwa ate bw'osasula olumu bakugiramu ebitundu 5 ku buli 10 bakubire ku 0785 80 ne ya WhatsApp eri 07005886 Honorable Mpindi gobadde ku muzindaala Honorable Mpindi tukomyewo mbadde ngamba nti olw'okuba nti okuteesa kikulu nnyo eri eggwanga eri abantu eri ki tukyenyigiremu nnyo oyinza okuba omuntu okkiriziganya naye obaako ekintu kyosobola okumusuuza mu kuteesa okwo njagala kugamba nti ebintu bingi nnyo ebisuuziddwa ebikyusiddwa President Museveni olw'embeera eyo mwey'okuteesa Honorable Narukolo ono gwe mbadde njagala okuweerako ekyo okuteeka ku record wano nti musajja wa opposition muki
naye emirundi mingi nnyo oba ndi naye ku pano oba ndi ku parliament oba ndi wa ayina olumu ebintu byayogera noga ne kino gyekiri ne kino kirimu amakulu n'okitwala bannabyabufuzi abaagala okuzimba eggwanga balina okutunuulira ebintu nga totunuulidde ekibiina kye totunuulidde ekkala ye totunuulidde eki naye kiki kyavaamu tubadde wano ate nga si gwe gusoose n'ayogera buli bw'ayogera ku talk show ateeka okwogera ng'afundikira akubiriza abantu nti bannange mukole ekyo kikulu nnyo eri omukulembeze naye omuntu tuli mu ggwanga temuli mirimo mulabye mugenda kukola biki mulinde ensi gavumenti ejja ensuubize gy'otamanyi kyegenda kujja ddi omuntu ono tomuyambye neddira omuloozi woono omuyambe omugambe nti newankubadde oyina 5 ku 10 genda osimbemu kasooli simanyi oba muleetera ebizibu oba ekyo kiyinza omuleetera ebizibu okukubiriza abantu okukola ekyo kinaaba kirala naye kugugamba nti akikola n'omulala yakikola wano yali ali Honorable Nsibambi tuteekwa okubuulira abantu baffe amazima agakaawa naye bakole yadde embeera mbi mukole kubanga teriyo omukulembeze nkulayirira Honorable Kyagulanyi ne waanajja wano n'awangula obwa president tayigenda kuwa buli muntu mulimo naye emirimu ffe tulina okwekubamu gavumenti ekuteerawo buteezi mbeera esobola okuyamba okukola nolwekyo njagala okugamba okusembayo nga ŋŋamba nti abakulu bano engeri gye bakkiriza naye nga sinnatuuka ku ekyo kale engeri gye bakkiriza okuyingira mu mukago guno abantu ababoogerera ebyo simugenze kunona ssente mukoze banaye musooke mubaweemu buleeke beekubye mu mutima ne bamanya nti kikulu nnyo baleke essente bazifune bakole emirimu gyabwe essente zino siza President Museveni era kinjizaayo nakyo nabeera baddemu beekube mu mutima beetondera eggwanga ku kikolobero kye baateeka ku Honorable Mpuuga nti yali $5,000,000 $5,000,000 ezayisibwa palamenti ne bazimuwa olw'ebyo bye yakola n'abalala ne babawa kakati nabo zino zetwogerako ze bakayanira kati era zayisiddwa palamenti era palamenti yesalawo nti zigende wano ate nazo zizimba eddwaliro ekiruddu ne lizibawali akawumbi ako mu emitwalo ebina miliyoni 4 zebafuna buli myezi 3 ng'aba Nuupu zizimba kiruddu nyingi kakati naye zizimba n'empereerwe nolwekyo essente zino eziyisibwa palamenti muleme kuziyitanga za Museveni ziba sente za wa musoro nga buli muntu zimuyamba so abanuupu kamba kubireko mu ngalo mwebale nnyo kukola ki kusalawo okufuna sente ezo muyambe eggwanga ebintu ebyenjawulo akati afuirira 01 abateesa bonna ndoza bakkiriziganya nti demokrasi si bya bululu byokka kuba kukkiriziganya kukolagana buboze mu demokrasi nga kyoyagaliza okyagaliza nani ne neighbor nga oli mwetegefu okuteesanga ne bannu okutambuza eggwanga abaleeta iPod kyekyali ekirooto kyabwe situkanga kuggana naye kugamba owulirira kuba kati wano emitimbagano mingi ne TV nyingi bobera ku DSTV osobola okulaba emikutu ng'etaano egy'eggana mawulire engeri gye bayombamu in fact olumu nagamba eno eggana gye babadde bawogerako nga balaga eyo mu kyalo nga balaga eggulu nenga wadde Ghana naye waliyo abaavu Malawi in fact ate bo baavu nnyo okusinga ku bana Uganda naye demokrasi nkola ate si byakulonda byokka nakola institution zinakola mateeka mubaamu n'ebirala akati bwe tutwa tutambula nga tunakola Uganda eneebeerawo emyaka 10 egijja I believe kwa bwe ndaba nga bwe twafunye independence nolaba obufaananyi abasajja nga bambadde abakyala bambadde boarding abasajja bambadde obukanzu bayimusa fulaga nogati obupalo bumpi poliisi nalina taata wange yali mu poliisi Tone Kirumira nga abambadde obupalo bumpi nogati kikyawala nnyo myaka
nganka baganye nkaga mwesatu ni ulaba nti ngabe baaliwo ngabe tuliwo nabo baaliwo ate nabala bajja kubeerawo maaso eyo so amaanyi gana amemanyi tulina okugakendeeza akati President Museveni nga bono botambula ne bakulu banno ng'otambula naye nga waliwo musibidde entanda mutambula waliwo ayinza okusiba omumbo gwa mugoyo mwanasiba emimonde emyoki mwanasiba emiwogo ati bamba mutambula oyinza tuli ku mugoyo nagati atoleta bamutambulako mayiro nga 10 ng'omugoyo guweddewo ate ne mulyoka mujjukira emimonde gyammwe waliwo gundi yatambudde n'ekyokulya wano waliwo yatambudde n'amazzi wano ndaba nalukoola ayina gano ga poti water sakala mazzi ga poti water naye bamba mutambudde ebbanga ng'agammwe gaweddewo oyinza oga nti mpaka poti water kali akani nalukoola kakati oyinza okwesanga President Museveni ekyali kitamwagaza iPod kuba 1 abazungu bali bamuleese wano nga sente zibakozesa in fact DGF abamu kyabatamanyi eyinza okuba yagobesa abantu bangi kuba President Museveni ne government tebagiyambululira DGF bikibi egenda kuyingiramu yayingira ne bya government judiciary jairosi bichi naye kati oguluminga siko biyingira yali ebavujjiri ati ngevujjirira ne bitongole bya government details ennyini kugamba teyagenda buzibanga banyonyola nga batandika naye bagenda bakola ne bagenda mu bingi ne batuuka ne mu kuguluminga ebibiina akati President Museveni yenga revolutionary takiriza nnyo bintu by'abantu kuva bweru kutukolera luwombo kitegedde era n'okuddamu amaanyi ono yagambye batandikanga mu 2009 okuddamu amaanyi eno mu 14 eno 18 nga kiri kimaze okuvaawo DGF evuddewo kati nagali nga bwe tukkiriza nti kati kyaffe eno idea tujagadde katugisponsoringe era goodwill ye y'amaanyi nnyo kuteeka ssente mu bibiina lwaki tabagana kufandinga budget funding budget era tuba tuteesezza nge ebyaloons budget bagifandinga twewoze tujja kusasula eyo loan that's a commercial eyo commercial transaction naye eriko obukwakulizo bw'amaanyi nnyo bwe tukkiriza ne wetakiriza grants zijja oluusi nga zigoberera bali bayetunda be marketing anti kati kyawukana kirala katugambe nga kino ekyaba kuwa sente abakadde feba mwa basooka ne tukigoba ne kifuumula sibwa kwate tukyagala naye nga tetulina ssente tunafuna busobozi ne tulwawo nnyo naye nga mulimu activist mu parliament ne baga waki tutandikeko district nga 5 okyala bwe kitandika naye kati with the time myaka 10 tukyembuleesize twagana kusa myaka na kino bwe kyatandika nga bano babawadde entebe babawadde kompyuta balina ofiisi batuuza delegates conference naye nga ssente tetuzirina mu mukono akati nga tubuuza ani gwe banaawuliriza bano be bawadde ssente bino be bagamba adda gye kyegamba tune who pays the piper controls the tune kakati oyo nannyini afujirira omulere nga tetukkiriza kubeera wabweru yasalawo akayimba koyimba akati naye kati we harmonized government yakkiriza okuteeka ssente mu dialogue eyo so abano kati National Consultative Forum ne iPod ate ne byegatta bano bannamateeka be babigasse naye ng'ekikulu mu byawo si kufuna ssente dialogue kyekikulu omuntu asobola dialogue omuntu agitegere nti kwe kuwuliziganya oba mu katugambe muli babiina byanjawulo naye nga muwuliziganya erina ebitukwatako general ffenna nga bannayuganda kyekiruma abantu naddala mu kalulu kano ketugendamu abantu tebakyayagala violence mu bululu ekyo kiri across board fe abamu tuli out of parliament because of the violence fe kasule abawagizi babakuba abawagizi bangi kwolwo banyiiga bunyizi ne batalonda kasule naye nga banjagala na buli kati bakuba otukoze bubi lwaki tozze ennaku zikyaliyo violence eyaliwo mu kalulu akakaggwa
nga tubuguzizza ani yagireeta ani atagireeta kati ne president Museveni si yagireeta fena twali mu lwale akabiga ne kagwawo tugenda okuyingira Kampala ng'obudde buzibye kitegedde like in violence ng'abantu bali violent era abantu ne bafa kakati abantu tebaagala violence ekikulyesa mu dialogue eno mu iPod si kufuna sente nalukuula nakulabye nga weetala mu kooti tofa nnyo ku kufuna sente ezo kuba ne bwemati muzifunye era akalumi jakamalako naye mufe ku dialogue abantu gye bagamba nti tetwagala violence twagala muwuliziganye in fact nze badde ngamba nalukuula oba osobola bw'oba onalaba nga abantu bwebanaafa waakiri beera ku mukutu gwa Ssaabasajja wano oweereza amaloboozi abantu bo obagambe tetwagala violence mumpe akalulu buli omu asirikire uwe kwolwo agenda no aleme kasaba akasabe naye nga akasabidde wano nga tatambudde nje ati nga ngambye nti bw'aba alaba nga gyagenda wagenda kubayo violence si buli constituency nti buli wantu otuukawo bw'abalanga ebyaliwo oli biyinza okudda beera ku mukutu saba akaluluko okitegedde abantu balonde bulungi ate n'abantu bennyini tulina baguluminga baveemu violence wabano mugenda mugamba gavumenti yerimu violence no ate bitongole byokwerinda abitongole byokwerinda bigenda otuuka nga abantu already people are violent okitegedde ebiseera ebisinga abantu babeeramu violence nga owana lukoola ayagala okukwata obulago gwani nalukoolaomukwata yali amaze okutabuka kakati waliwo ebimu ebijja waliwo ebimu ebijja nga biri connivance nga birimu ekkobaane wakati wa nalukola ne polisi birimu ekkobaane eryo nalyo bwe tujja mu dialogue bwe twaba twagala okwogerako tontabaala bwoti nange sikutabaale bwe ntyo tunoonye kalulu anaawangula akakole ki akawangule ekimu ku kizibu kya political parties bawulira nga banafu nnyo to dialogue bawulira nga banafu nnyo okwogerezeganya nga yagamba nti wakirika nkoleba lwabadabba nkole ekina nekinantutumula owulidde oli yali agala sente za sipiika naye nga sipiika talina ku mukono ampeereze sente ngende nkola ekivulu naye ye tajja okitegedde so batya nnyo okulabika nga boogera kisajja kikulu so tulina okuvaamu era kyenavudde ntandika nga ngamba nti obuto kirungi nalukoola ono wasangidde banne ekibi tebamuwulidde gye bavudde kati bamuga nti gwegenda otuule wali gwekafulu waffe mu mateeka woza ntwagala sente agenda kwogera tebamukkiriza kumanya nti ekintu kino gye taatandikira nekyo kiraga si sente kuwuliziganya kwogerezeganya kukaanya minimum program gye mulina okutambulirako ekitegedde nti sijja kwewuunya nga sente tebazifunye nga akalulu tekanaggwa ekyo kisuubi sijja kwewuunya nga sente tezifunye kuba kati onootuuza ddi summit basekundale jeno bennyini okufuna quorum baza okugamba buli omu ali bisi bali mu kalulu bali seeti akati olituuza ddi summit kuba n'okugituuza almost kibatwalira emyaka 3 ne kati bwe batazifuna kati ziddayo oba era bazifuna financial yabwe gwako bwene beggweddeko nga tebanazifuna zijja kuddayo baba tebalizifuna financial yabwe bazitadde ku suspense account kale muyinza okuzifuna ampuliriza tukyali fena program parliament ya Exodus College yebaza abazadde mwenna ababawa abaana era bongera okubategeeza nti essomero lisomesa abayizi masomo ga arts and sciences ku mutindo gwa waggulu okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga ate ng'ebisale bisoboka essomero lya bawala n'abalenzi lya boarding era tebakoma ku kusomesa bya mu kibiina ebyemizannyo n'ebirala nabyo babisomesa balina computer lab library ejjudde obulungi abasomesa balina obukugu okusomesa mu curriculum empya kuwandiisa abayizi kutandika December. Essomero lisangibwa Wakiso ku Hoima Road kilomita 4 okuva mu Wakiso town. Okumanya ebisinga okuba ku 0700
0 oba 0392 84 24 bw'oba olina obuzibu bw'omugongo waliwo abaleese enzijanjaba empya olina amagumba oba discs nga gaseeseetuka naavu zizikutawaanya batuukirire ojja kubasanga bakola kye bayise therapy treatment massage ate nga bakujanjabira n'awakaawo ogenda kubasanga Kawempe ku 5 maaso ga katale simu eri 0764 5158 35 Honorable Sebunya ng'omaliriza oyogedde dialogue n'ojugumiza era buli omu ajogedde wano naye abanupu n'abeefudisi ebimu ku bye bazze balumiriza iPod nti gwe mwagala tutuule naye gavumenti ye yetutulugunya yesibye abantu baffe yekoze kino nakiri olaba ng'ekyo kisoboka kakati government is wide government nene neri kagidumira omusajja ayinza okubuuka wano oba Masaka oba Kalamojja n'akola ekintu naye nga wa government violently ayinza n'okutta abantu but because wa government ayina onagamye mugina ne mugita mob justice kuba wa government alina okuyisibwa mu mateeka nga bwe galina okukolebwa so anti tumusanze musobye mangu ago samarire tumuttirewo akati anti bano bagamba abantu babasiba mu kulonda myaka 5 emabe yes okulonda okulala kubasanze mu komo yes kati justice kakati ababa kwata baba sibye baba buli omali ko section yo yamuyinzeeko ono lusanze akuba abenare ono lusanze atulugunya abantu ono lusanze buli omali na file yiye basalirwa kogandi yetajja kuva mu iPod pakadi lwansonga nebeba government nga ya katugambe ya banalukola bano erezo zijja kubanga wu tetugandi iPod zijja kubaawo kulwa mu 7 yekka era ejja kubaawo nti mutuula ne mukanya owayi wachibuli lwebayo terrorism action muyola abambadde entarabuusi bokka bwe muyola ate ne babanga tebalina bujulizi ate ne bamala emyaka lwaki ku terrorism temuteekawo kooti ez'amangu nga tezirina obujulizi kati ekyo kiteesebwako iyo nsonga lwaki oyagala dialogue kuwuliziganya ate ne bwoba owuliziganya to agree to disagree ne bwaba tokkiriziganya nekyagamba obere n'eddembe abatubuuza bawe ne information on Dr. Kazobe yatandise nakyo wano nti Isirairi ebadde esaanyaawo amaazi naye bafundikidde bateesa naye olutalo ebbanga lye limaze naye baatudde ku mmeeza emmeeza neemala naye yagusiza endagaano Khalil Al-Haya omwana we bakamutta ekintu n'emabega ate baali baagala ye yennyini naye yesitudde n'ava Doha n'ajja mu Sharm el-Sheikh ateko omukono ku ndagaano yagambye n'okugamba kino kye mugamba nti ne mu gavumenti eddako tetuliimu tukikiriza okuteesa kuno wadde okufa kubaddewo ennaku ebaddewo okuteesa in fact Israel yali egamba nti twagala obuwanguzi nga temuliimu gamba nti waliwo omulamu asigaddeyo naye tekijja kusoboka so okuteesa kulungi okuliziganya nga tunaazimba demokrasi abaana n'abazzukulu bwe banaawangalira bona lukola nsonga ziwulidde ndoza ne guno kangu ayinza okudda kakati Dr. Sam Kazibwe mu lutalo lw'okuzimba ensi oba mu kaweefuba oyo kulinganga kuzimba bufumbo buli lunaku osaana opererezeemuuko ku mukyalawo obeera oddamu olina toga nti nakimala osigala okyakola ki so n'okuzimba ensi bwe kutyo nga NUP abantu abamu balina endowooza nti tukola bukozi tukaya na bukanyanyi tuwakanya buwakanya naye naffe amatu gaffe gabeerawo ku ground tuwuliziganya ne bannayuganda abato abakadde tubawuliza n'ebimu okusalawo kwaffe
tekubeera nti bwetu bwe tukkiriza naye tugamba nti ku lwa Uganda eyawamu gwe mwoyo ogwo ogutugambisa nti tusaanye bwe kibanga waliwo amaloboozi agagamba nti mwetabeemu mu kutabagana mu kuteeseganya amaloboozi ago tusaanye okugakolaki okugawulira era nitugatwala nga gansonga naye okusoomooza olumu wekuba ge maloboozi g'owulira aga Honorable Mpindi Honorable Sebunya olumu gaba galeeta ekifaananyi ekiringa nti ffe twegwaniza bintu njagala olabe bwe tufuna leader wa opposition era ogenda okuwulira ng'oli ayimiridde aluseesa kati olabe ssente leader wa opposition zaafuna bwati nga naye mateeka etteeka lyakolebwa paalamenti ssente yamuwa musolo bwe kityo bwe kirina okuba munnabyabufuzi omu yagamba nti General Museveni yeeyisanga olukyalo olukadde omuvubuka bw'ajja n'aluganza omuvubuka n'ajja ali omugoyo gwalwo lulaba omusana gwaka ng'abantu bali awo ne lugamba dalingi wange jangu batukubeyo ne ku kifaananyi mucho bo kati bo balinga abagamba nti bo bw'okolagana nabo bakubijjisa nti kyekiringa ekyokukozesa okugamba abalonzi nti oyo nno gwe mulaba mubi nnyo okumanya mubi naffe atera okuwangaala naffe oba ontegeera yengeri bo gye baasalawo okukola ki okwerunjira kyekibakaluubiriza kakati ekigambo ekyo kyenjagala tutereeze ng'eggwanga Uganda kireme kubeera nti mmwe bwe babalinaana muli babi nnyo temusaana kulinaana bwe babalinaana n'abalinaanya akyafuwala naye nga amazima gali nti mu mawanga agakuze muteekwa okuba nga musobola okutuulamu nze neewunya General Museveni bwe babanga banno bakuleetedde ebirowoozo ng'ebyo nti bano waali baddiddemu bano abasiba abaasibwa ku byobufuzi lwaki obasigala ng'okyabatadde kolokooni naye n'otagukozesa nga mukisa ku lw'okwanguyiriza okuwuliziganya nze nga puliida kilayenti wange bw'ajja nga wattaka alina ekyapa nga kuliko ab'ebibanja ow'ekibanja asooka okugamba nti nze nzize tuteese ngamba kirayanti wange nti tuteese n'omuntu ono newankubadde ttaamuzize ziyinza obutaba nnungi nnyo okusiiga ekifaananyi eri abalala nti bwe banajja nabo tujja kutuula nabo tukole ki tuteese naye n'abo abaasooka ne bamwesibako ng'abajjema okuva 29 ali mu iPod bo baategeera mangu obukulu bw'okwogerezeganya naye era naye era ekirowoozo kye bwakireeta musajja mukulu takirabamu ki wali owuliddeko Jeema ng'eri mu kabiga bakubagana omusajja wa Jeema basemye bamukubye afudde adduse biki oli owuliddeko wa Jeema ensonga ezebbiri bwazireese General Museveni kikye yakolawo ono atagobagana nabo lwaki ebibye bwabireeta tebiweebwaki kitiibwa aliwa nze omu kubawawolereza nze kankubuulire tuli eyo mu kooti omuntu w'omutunulira naawe ennaku neekukwata bukwasi tebalina bujulizi ali mu kkomera bamuleeta bwe bamuzaayo so dokita munnange mukama wange mu bufunze twandyagadde ensi yaffe etambule okuwuliziganya tukwagala ekizibu kiri kwabo abakozesa obubi okuwuliziganya kwaffe n'okubanga ebibala tebiva mu ki mu kuwuliziganya singa muvaamu ebibala ani atandyagadde talowooza nti ebigambo ebimu bye bakozesa mu bakadde koligi basalirwa ali Bugiri Mpuuga ali Masaka wano bagambye Nyeko ebigambo ebyo ate n'ebikyafu ennyo be batuweereza ffe ng'abeNRM wandize ku table with clean hands ng'olaze respect omuntu gwe wandize kwagala ojja mangu oyagala ensimbi naye ebigambo kankongere ne kano noddira mukulembeze munno nga basaalirwa ono n'ogenda kulaale president general wa kibiina nawe oli president general n'omutyoboola ng'otyoboola akaanako yamutyobodde wabula yagambye bugambi takyamutegeera yalina mutegeera yasumanya mutegeera oba ye Uganda emutegeera
Olaba nabadde nno mujjeeko omuzindalo naye olaba bwanjira ng'akya kakati labayo okiraba dokita nti abantu bano kye nakugambye nti ne bwe twawandiisa ebbaluwa era bakyakuwa ensonga nti olw'okuba nga mwagamba bwe muti Honorable Asumani basaalirwa twanyiiga nnyo ffe okiraba olaba ebyekwaso anti kyekigambo olaba ebyekwaso byabwe bagenderera akali bakendo okalabira ku mukongo abakulu abo mbalamusiza bonna bali mu studio wesa mugiri kya ekitinta lwafeera Uganda Media Callers Association naye ekizibu kiri kimu lwaki ab'opposition bwe balaba nti omuntu alina embeera yonna ekolagana ne President Museveni bo balowooza nti olwo asaze eddiiro ekyo nno ekintu kitumenya nnyo omuyimbi omu yayimba oluyimba n'agamba nti akanaakulyako amenvu kasooka kusanga naawe obwesisa kati President Museveni tunaamulyako tutya amenvu genga tetuseka naye ampolereza tuli mu kitundu ekisemba ya Ivan Kimuli Kigozi abuuza Honorable Asumani ti baba jema kuba president bawagirani Machati abuuza Nalukola n'Asumani nti tewali kirala kye basobola kukolera oyo aganya okuyingira iPod okujjako kumuma sente kye kibonerezo kyokka. Harold Kaija aga nti iPod yateekebwawo kwogerezeganya kuleeta transition. Kanda bali kusimu wano. Hello. Luwacho ya. Esebo. Kazoke nebaze abali mu studio yao. Baze Nalukola. Nyoza nero de CBS muna kuchaza abanupu. Wale wabatakiraba. So Nalukola nkwebaza emupiwa wakawepe nosi adakera kyaliko. Nebaza nnyo mukulu asubira abantu bebujiri. Bale konda Asumani basaalirwa tuza kwerabirwa ku bisiyaga tutekaga walireeta kino kikigusa naipod era abantu bebujiri municipality bagira bakunyweza tukufunyemu nze mbufunze naluba nze Museveni ku Sunday kuna weekend bade kololo na nasonyiwa kano Samson Mande nze nti omwana akomye wawaka namuta nera fana Mande beringa akola tubimanyi bulungi dala mazima Honorable Kasuli tumanyi okukogerezeganya abana muno mugondo okuwedde kati ni mukono okugenda kuggwako tondomala bakyaliyo ngekibavunanya mbu bukofiira nunga ati nno oba n'omukwano abale nnyo olw'obudde atujja komo Captain Dio Ndwanga Lumaga agaye nti okusinziira ku Honorable Nalukola abuuza Honorable Nalukola kyokusinziira ku byemwogeredde iPod emabega iPod teba kubaamu sente mwandijegaseeko katukomewo tuwumbe nja kutandika ne Honorable Asumani basaalirwa tukose dakika 2 neyanziza olwokubiri eriyo neeke y'ekibiina ku Talo Cottages n'ekifuuka nkyogere egenda okudiscussinga ku presidential candidate ow'okuwagira so abajema lwakubiri luno olujja ekyokubiri ogamba nti kiki kye musobola okukolera iPod aganya okuyingira ng'ogyeko ekyobutabuwa nsimbi unfortunately teeka naye lyenkugambye nze as far as I'm concerned lyaleetebwa mu mutima mubi sirowooza nti kyandibadde nekya sente tewandyagadde kibeereko nze ate nakyopozinga ate si mu bigambo nakiteeka ku record naye nga bwe nkugambye mukama waffe yatugamba tufulume parliament saafuna mukisa kukola ki kucyanjula naye nga abatuuliza mwena mbalamusizza webale nnyo Honorable Mpindi. Nze obugambo bwange obusembayo eri abatuwuliriza buli nti eggwanga Uganda lyaffe ate lyaffe ffenna ekigambo ky'okutuula ku mmeeza round table ne teeseza eggwanga Uganda nga tuggyeko enkufiira zaffe ez'ebyobufuzi kye kirungi ennyo kye kisinga kye kigenda okuyamba eggwanga. President Museveni si yagenda okusemba n'eggwanga Uganda ejja kusigalawo oba avuddewo oba waali Uganda weeri. Bobi Wine n'abebibiina Kyagulanyi n'abebibiina abalala aba president nga Basumani bano si be bagenda okusemba okuba ba president b'ebibiina by'obufuzi naye tuteekewo omusingi
oguteeseza eggwanga Uganda nga tuggyeko enkofiira zaffe ez'ebyobufuzi. Webale Honorable Nalukola ngosibula. Basebo ne banyaba abatuwuliriza n'abatubuuzizaayo ku bibuuzo. Waliwo abuuzizza kiri Honorable Basumani basalirwa akizeemuuko nti ng'oggyeko ekibonerezo kiyinza okuweebwa atayingidde iPod. Omukulembeze yenna yali agadde okwogera okubaganya ebirowoozo ne banne okusala entotto ku biseera by'omu maaso eby'eggwanga lyaffe okummibwa omukisa okwogera kinene nnyo n'okusinga ssente naye lwakuba mubaamu obukwakulizo twalibadde tukiyaayaanira nti tugende tuwogere naye olw'obuntu obwo bwenjogeddeko ne bannange bwe tukubaganyizaako ebirowoozo mu kusooka bye bimu ku bitutawaanya. Ekirala ensonga yaffe teri nti tuluubirira kufuna ssente. Ensonga yaffe esinga obukulu yeeyo gye njogeddeko. Dayago kigambo kikulu nnyo okubanga musobola okuwuliziganya nga bannayuganda. Akasemberayo ddala Dokita, abantu abamu balina endowooza nga bwe nkyogedde ku NUP nti tetwagala kuwuliziganya. Si kituufu. Era kino tukikola olw'okwagala okuggyayo ekyo tukirage bannansi. Tetusobola kutambulanga eggwanga bwe tubanga tetusobola kuwuliziganya. Omutawaana we guli kuba Honorable Sebunya bano abakitwala nti bwoli lwe tujja mu nteeseganya nti tuba twagala kubaako kye tufuna mu kannamunsawo era ne bakikozesa okutuvumirira. Kale omukulembeze omulungi ate be batwala ogunene. Omukulembeze omulungi talina kutya. You must never negotiate in fear. Kugamba teesa kwata ebigambo byo byogere nga birambulukufu. Nze okufuka ne kafulukufulo ya parliament okwo neetegerezanga nnyo abasajja ab'opposition benasanga mu parliament bookero John Livingstone. Yes, ng'abeera omusajja omu ekula epaaka Ben Wacha Zakaro Lumba wali omusajja wange bamuyitanga yabanga wa West Nile eyo ng'abeera lone voice naye nasengeka ebigambo bye nga n'omuzibe akwata ku mutwe okukutu n'agira awulirize. So nga baamala okwogera the rest of parliament starts nga batandika harmonizinga kikyagambye tukiteeke ku rekodi ate naffe tukitwale ne beri bateeka nga tulikyusa bw'oba oyogedde bulungi. Kale okuteesa nze ndowooza nti bave gye bali. Taata wange agamba nti ensi si kuleekaana ensi kukola naye bavenga mu kuleekaana obuleekaanyi okwo omuntu anakuwa akalulu asooka kulaba nti mu biseera ng'onyiize mu biseera ng'oli mukaawu ononyamba otya webalenya nga tutambuza eggwanga lino genda awangale Ssaabasajja.